Ng'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 gusemberera okuggwako, Paalamenti olunaku lw'Okwosa-eggulo wabaddewo emisolo gye yataddeko omukono nga mw'esuubira okuggyamu ensimbi ezinaabujjirira embalirira y'eggwanga mu mwaka gwa 2026-2027 ogugenda okuyisibwa. Kuno kwe kwabadde emisolo nga Value Added Tax guyite VAT oguggyibwa ku bintu ebiba byagattiddwako omutindo mu ggwanga, Quick Excise Duty Tax oguggyibwa ku bintu ebikoleddwa mu ggwanga. Ku misolo gino egyagattiddwako kwe kwabadde ennusu 75 ogunaggyibwa ku buli kasawo ka ssementi. Zo engatte enkadde zaagattiddwako omusolo gwa bitundu 3 ku buli 100. Amafuta gaateereddwako omusolo gwa nnusu 2 buli liita, so ng'ate ye ssukaali buli kiro yagattiddwako siringi 2 ku buli 100. Etteeka lino lyayisiddwa okwongera ku nsimbi gavumenti z'efuna. Abakulembeze bagamba nti ssente zino zijja kuyamba ku nzimba y'enguudo, okutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza wamu n'ebyenkulaakulana by'eggwanga. Naye abantu bo bangi beebuuza nti kino kijja kubasasulira ki? Bo abakozi abaweebwa emisaala bayite basalary earners nabo Paalamenti yabataddeko omusolo ku buli mukozi asasula omusaala buli mwezi. Abakozi abasasulwa omusaala oguli wakati w'emitwalo 35 n'A41 baakusasula omusolo gwa bitundu 2 ku buli 100, ekitegeeza baakusasula emitwalo 607. Wabula abakozi abafuna omusaala wakati w'emitwalo 41 okutuuka ku mitwalo 48,500 baakusasula ebitundu 25 ku buli 100 nga omusolo gwa mitwalo 10,205 buli mwezi. Abakozi abafuna omusaala oguli wakati w'emitwalo 48,500 okutuuka ku bukadde 10 baakusasula omusolo gwa bitundu 3 ku buli 100, ekitegeeza bagenda okusasula emitwalo 14,505 buli mwezi. Wabula abakozi abafuna omusaala ogusukka obukadde 10 baakusasula omusolo gwa bitundu 4 ku buli 100, ekitegeeza baakusasula obukadde 4. Wabula ng'omusolo gwonna ng'ogugasse gavumenti yaakufuna omugatte gwa buwumbi 96. Eri abakozi abaweebwa emisaala kino kibakwatako mangu ddala, kuba emisolo bwe gyeyongera kitegeeza nti ssente ze basigaza zikendeera. Omusawo, omusomesa oba omukozi wa gavumenti bonna bayinza okufuna obuzibu mu kuteekawo ssente z'ebyetaago byabwe. Mu kitundu ky'ebyobusuubuzi ate kyo kyasusse. Buli gavumenti lw'eyongera emisolo emingi n'ebbeeyi y'ebintu kwe kulinnya, ekiyinza okuleetera abaguzi okukendeera n'ensimbi eziva mu bintu n'emirimu gino ne bikendeera. Ebintu bino byalinnye ebbeeyi, omusolo baagwongeza. Kati oyinza okugenda tugeze nga zino ennyaanya n'ozireeta oluusi zivunze ozigulidde ku bbeeyi ate abantu beno tebaagala bbasera. Kati olaba ng'eno ennyaanya oli tosobola gimuwera ku 2. Peppa oyinza nayo mmuleeta kati ennaku zino peppa yayiga omuze, olaba wano eno oyinza olowooza nti mulamu n'abeerayo ennaku nga 2 nga muvundu. Kati obwo nabwo bwe buzibu bwa peppa w'ennaku zino. Nandikibalazeeko lwakuba sinnaakifunamuko muwendo. Kyekyo. Tebanaakoma okuleeka omusolo omungi ne bakasitoma kwe kukola ki? Okwetoolako. Katya tugenda kukwata sukaali abadde ku 35 olw'omusolo tumuze ku nnyo baku 15. Ekigenda okwosinga omuntu obutajja mu retail shop asalawo ogenda mu ki? Kigenda oleetera omuntu okukula mu retail shop agende mu kasuubuzi lwa nsonga yo gaba n'ebintu ebiri ku layisenti
ajagaana okuleera ffe agerageere. Ekyokubiri, bizinesi zaffe tugenda nga twabatuteekamu akasente naye wanaala akasente omusolo gweyongedde ajagaana okuteekamu sente lwansonga ajagamba sente tezigenda kuvaayo bongezza omusolo ate lwakintekayo sente zange zigenda okuvaayo ekigenda okuviirako obwaka okujja okweyongeraki oggwanga. Omusolo guno eno ekyokusatu tugenda tunyigiriza abakyala abamu tulina famire ez'okuliisa ewaka bwenagulawo edduuka lyange omusolo bagongezza sukaali bamuwamise ebikozesebwa byonna byonna newaka tugenda bawa kyakulya lwansonga olw'omusolo. Mu bulamu obwa bulijjo oluvannyuma lw'emisolo okweyongera embeera egenda kubeera bw'eti. Ebizibu bigenda kweyongera mu maaso okutuuka ku buli maka. Ebbeeyi y'emmere, entambula n'ebintu ebikulu biyinza okwongera okuba ekizibu n'okufuula obulamu okuba obw'ebbeeyi eri abantu abangi. Yo gavumenti egamba nti kino kyetaagisa okusobola okutumbula eggwanga. Bassa essira ku pulojekiti ennene ng'enguudo, amasannyalaze, amafuta nga bagamba nti bino bijja kuleeta emigaso mu biseera eby'omu maaso. Mu ggwanga lyonna endowooza z'abantu za njawulo. Abamu balaba essuubi mu nkulaakulana ate abalala batya ku lw'ebizibu bwe byolekedde mu kaseera kano.